obubadde nga bakulemberwamu eyaliko emunyenye eggwanga mu mbiri nnyimpi Davis Kamoga basoose kusimba miti ng'akabonero akalaga kkampuni yaabwe bw'era afubanira okukuuma obutonde mu nkola yaabwe y'emirimu. Bw'abadde ayanjula enteekateeka zaabwe, Pulezidenti wa DOM Africa Mark Rallen okuva e South Africa ategeezezza nga baluubirira okutumbula ebitone n'okulaba nga amawanga amankuseere gafuna ebisaawe ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. And so northern Uganda, as we've heard a lot today, there's a real need amongst the young people who've been. Okusinziira ku mubaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Ng'an Charles Okuyore, enteekateeka eno eyamba okutumbula n'okuzimba ebitone okuviira ddala wansi. We've done the same in Ghana, same in Egypt and South Africa, and we work with communities to support. Uganda will be in the maps of the world, and that is something that we encourage the young people to participate. Asuubiza nga gavumenti bw'egenda okukwatizaako abaddukanya pulojekiti eno okulaba ng'egenda mu maaso. Omupiira ogubadde ogw'okwegezaamu ne bannamawulire, ttiimu ya Patongo Buffaloes ekubye bannamawulire ggoolo 6 ku bwereere.